akadde we kakoona naddala saawa ezekawungeeza 11 zenyini mbeera nkusubira kubeera nga batudde dda ku Bukedde TV anti programu y'enganze Emikolo n'embaga mbeera ngiyingizaawo nkwebaza ggwe eyalindiridde nga gwe watudde dda mukwano gamba njagala kulaba leero kyembaleetedde kakati tulina emikolo ebiri ogumu nga gwaliwa eri Soroti omulala ate nga gwali wano kumpi Kitende naye nga sinnagibalaga emikolo egy'ebiri njagala nsooka ate nkuzeeyoko katono ku Sande ewedde kyetwalaga Asha ne Twaha beeraga amapenzi era nga Aisha yasaba okubeera nga atwala Twaha mbakadde be butaaka eri mu Butambala kati nno bwe nakujja omukwano ne nkutwala mu Baramula ekibuga nebambi bwatyo yasaba okubeera nga atwala omwagalwa we banaye bano balina laavu tetujja kulwayo nyo mukwano njagala bamwabiraba tutandike n'emikolo gyaffe egy'okwanjula egy'olunaku olwaleero emikolo ngenda kulaga ebiri omukolo gwa Bridget n'omwagalwa we Phillip gulinga gwaliwa wali Ekitende mu maka g'abakadde ba Bridget bwe naakujjayo nate mukwano nkutwale e Soroti ku kyalo Arum nga naye bambi Teddy asala okubeera nga atwala Simon Peter sweetheart we maka g'abakadde be era ng'omukolo guno munnange bw'oba onaaba ogulabye bulungi gwefaananyizaamu n'ogwaffe wano Abaganda naye ng'omukolo omunyuvu nnyo njagala tutandike ate n'essaawa yaffe esooka tugenda kubeera nga tulaba okwanjula kwa Namutebi ono ye nga mumbejja wamu n'omwagalwa we Phillip Kibirige okwanjula kwali maka g'abakadde be wali Ekitende anti ye Bridget yasalawo okubeera nga akozesa entimba eya colours ezisukamu bbiri nga wanakozesa kala ya peach n'agatamu kakala ka white wamu ne silver tugenda maaso n'omukolo gwa Bridget Namutebi Princess ddala n'omwana bw'omutunuulira mu mbejja era ng'olunaku olwaleero aleese omulangira Phillip naye afuuse mulangira wano waali designinze bulungi njagala olabe colours bwazitobese bannange sister w'omuto naye ayagadde abeerewo kwegamba abeere alabireko Bridget kyatuuseeko tina ne design ate nga yejjajjawe guno omukolo bannaye gwa swaga Bridget oli otya munnange nina essanyu lingi ne wendi sinaba kutyamu kubanga I feel I'm ready to see my man. Yes. Your man mwerabidde ebbanga ki okusobola okutuuka ku luno olunaku libadde panvu twasookera from high school. How many years? That's like 5 years if we are to count. Yo tumaze nga twakeeraba. We're fast friends, so after campus we decided to make things to move to another step in a relationship. Okay. Sanzo otyo omwagalwawo tabadde bubi abadde mungi mugumiikiriza kubanga nze manyi oli mwangu but mwebaza nnyo obugumiikiriza bwatutte at this time agumiikiriza for all those years kubanga yali wakuntwala earlier on but ne mugamba no sinatuuka naye naaguma natafunayo mulala so mwebaza nnyo asinga okukubako Phillip Phillip ebyasinga okunkubako byali bino na bino Phillip ebyasinga okunkubako it was your American height kagamba abawanvu gwe obaagala nnyo and handsome era bw'omutuukako ojja kugamba yes nga bwe nakusuubiza mulabi waffe omulungi olunaku lwa Bridget wamu ne Phillip sweetheart we omwagalwa we era nga tuli wano Kitende bannange batimbidde Bridget ne Phillip kadde ka Phillip saagala nnyo nkulage nkugambe mukolo ate ng'ogenda gwerabira sebo nsanyusa okulabako nange nsanyusa okusanga oli bulungi mugole ndi bulungi nnyo ani yakudesigniza onyumye
ekyo tukireke. Designer tuyagala mwogera. Okay, Phillip oli otya? Ndi bulungi nnyo, mpulira essanyu ly'amaanyi kubanga olunaku mbadde ndulindiridde Mukama atuyambe lutuuse so tuzze tukimalirize. Bale kubeera musajja mugumiikirize. Bridget yabiŋŋambye. Ndi mugumiikiriza bbanga libadde ppanvu. Okay. Olaba otya mwesangawo? Twasooka kwesanga ku ssomero ng'akyasoma St. Joseph Nsambya, naye by then nze nalina cousin sister wange nga naye asomera mu ssomero lyerimu, baali mu same class, so nagendangayo okulaba cousin sister wange nga ne Bridget mulaba. Okuba nti ekiseera ekyo saamugamba nga kigambo n'ekimu nga mulaba nga mwegomba nga tetwogera na kwogera. Kati bwenze bwe nagenda ku campus lwali lumu nga bali mu vacation, I think senior 6 vacation, ne mukubira ku simu ne mugamba Bridget nandiyagadde okola ki okwogerako naawe netubako bye twogere bitonotono. Yangamba twesange ku faculty of technology e Makerere. Kati yajja ku faculty of technology yalina ka course ke yali akola awo, naye omanyi okulinda omuntu nga ne gwolinda tomumanyi, so nali namulinda simumanyi nesooka tweyitako ffenna, but in the end ne mugamba yegwe Bridget gwe nnenda, naye kwe kungamba yegwe Phillip gwe nnenda, so ne tutandikirawo mpola mpola. Biki by'osinga okwagala ennyo ku Bridget? Wampisa alina eddiini. Nga tusembayo obubaka bwa love, obubaka obusembayo nga biva ku ntobo ya mutima gw'ebigambo, naye bina mulowoozesa nti ddala mutuufu Phillip yalonda nnyo era taliddamu kulonda mulala. Bridget njagala akimanye nti mwagala kubanga tali musajja ayinza kukola kino nga tayagala mukazi we oba tayagala mukyala we, so akimanye nti mwagala era mbadde mugumiikiriza era nja kuba mugumiikiriza. Kuliko akulembeze mpokola atwere sendaka nkata kwali ku mutwe amuyina abo bagira bakiiba bakiibiriza abo obaleete mu ttumbizi lyange wano, ate abasigadde abaana bange abo abasawo babayitemu, buli omu bamuwa akayiso lwanki sukaali yatuyigiriza okwekuba empiso. Baleeta batwale gye balina okutega ekikula luggi bakulembere bankulembere okujjako guno ogwaffe gwe sirabye ogwaffe guno omutuusa ng'omuyingiriza ddala mu nju bakuba taata wa wano singa nsaba ngule owaye ngoba tujja wala naye abadde mugezigezi badde manyi nti bw'atuuka eyo ng'ozzaawo oluggi badde manyi nawe nakugambye nti olunaku lwaleero olwa Phillip and Bridget tuli ku mukolo ogwakabi, omukolo gw'amaanyi, omukolo gwa Bridget bambi batinja bulungi ne Phillip bakozesezza kakala ka blue ne bateekamu ka picha kokolaba era nga luno oludda lwe lwabako bali ready, bali mu bagema nga bagenda kubeera nga bayingira batule byabwe silver nga bulijjo ne white tebasobola kubeera nga bamweyabira blue, peach, silver and white. Lero lunaku olwaleero bo basaze okubeera nga ate kala bagikozesa bulungi Phillip ne Bridget yensonga lwaki abantu bonna bakuŋŋaanye olunaku olwaleero. Ketugende mu maaso omukolo gwa ssanyu era nga n'abagema bayingiddewo, tugenda kulaba ebintu byonna, keeki ya Bridget eri ready, buli kimu ekiri ready, naye nga omukolo guno nno gwa ddiini. Tugende mu maaso omukolo gutandise. Nkwagala nnyo mukwano, oli ku Bukedde TV kuno kwe bayita okwanjula okwa.com okw'ennaku zino. Njagala otuule ate olabe omukolo engeri gye gutambulamu. Nkwagala nnyo mukwano, wekumire ku Bukedde TV, TV omuntu wa bulijjo, oli waakabi okubeera nga ye TV yokka, nnyingi ziraga emikolo naye rondawo Bukedde TV. Tugende mu maaso n'omukolo. Nga tabuze ne gwayagala abawala balungi eyo bangi nabo naye wasalawo walonda nze emabega gye tuvudde wawanvu naye katono we tuli walungi era toyagala tutuule tata tweyanziza geza mugulamuzi w'emirimu. abaana bange abasawo kubira wensanga nebigere mbinyise wata abaana tubawe engalo ontambulira mu musaayi obulamu bwange bukwetaga kwekusalawo
request, okay. Wake up breakfast in bed. Yeah, good, don't be told.